Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe egenda maaso n'ogyegattako likinga video. Olunaku olwaleero mbaleetedde kye bayita entuntunu nga bwe nabasuubiza nti nja kuba mbalaga buli kikolo ky'eddagala kyonna okukibalaga mukirabe nti kifaanana bwe kiti, ebikoola byakyo nti bwe bityo bwe bifaanana. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage kye bayita entuntunu. Entuntunu ezo nno muyinza okuba nga muziraba abamu naye nga temuzifaako, naye nnungi, za mugaso nnyo, naddala ku mmwe abakyala n'abasajja zisobola okugatta. Naye nga ky'olina okusooka okumanya nti entuntunu zino zimera mu lusuku, zisobola okumera mu lusuku, zibeera nnyo mu lusuku. Entuntunu kizibu nnyo gisanga mu nsiko, kiba kizibu. Zitera kumera mu lusuku emabbali waalwo oba makkati, ezo zo zimeramu nnyo mu lusuku. Kati gwe ali mu kibuga kiyinza okubeera ekizibu okukola ki? Okuzifuna oba okuziraba. Naye bw'oba otambuddeko eyo ky'oba olaba nti njagala nnyo balaga, olabe nti eno gye bayita entuntunu kino bakiyitawo bwe batyo, okirabe. Bw'oba nga olinako gy'olazeeko eyo, bw'okiraba osobola okinoga oba osobola okkireeta okisimbe naawe ewuwo. Kati eyo gy'olaba eyitibwa entuntunu. Entuntunu za mugaso nnyo nnyo, kambabulireyo nga bibiri bye zijjanjaba. Ekisookera ddala, entuntunu ezo ebikoola byazo bijjanjaba embiro. Embiro ndowooza mukitegeera, zijjanjaba embiro. Olina eddagala eddala ly'ogattamu n'oyenga ebikoola ebyo n'oba nga ojjanjaba embiro. Kati zo nga zo kyezigenda okuyamba gwe omukyala. Entuntunu ezo nazibagambako ku channel yaffe eri endala, waliwo channel yaffe ndowooza bagiraba mugiraba. Kati entuntunu zino ziyamba nnyo gwe omukyala okukomyawo obwagazi mu mubiri gwo, oba okukomyawo ennyonyoogeze mu mubiri gwo gw'omukyala. Naawe omwami naye zisobola okuyamba ku nsonga eyo ey'okukomyawo obwagazi mu mubiri gwo. Entuntunu ezo z'olaba, era ojja kumbuuza nti nzikozesa ntya? Ofuna ntuntunu zennyini, entuntunu ezo z'olaba ezo zibeera munda, ezo ze bayita entuntunu. Kati ako kolaba ako bwe kaba kengedde bulungi, okayuza bulungi n'oggyamu entuntunu eyo ebeera eyengedde bulungi munda. Kati gy'olina okumeketa mpola mpola. Kati ekintu ekyo eky'okubeera nti zizzaamu ennyonyoogeze mu mubiri kya mugaso nnyo, okitegeera. So era njagala kubalagako mu maaso awo nga mbalaga nti entuntunu zino ozigattako kino n'ogattako na kino n'okolamu juyisi n'onywa gwe omukyala. Nja kuba mbibalaga, naye ng'osobola oba ofunye entuntunu ng'ezo tozibuuka buusi oba tozireka, zirieko, zigenda kukuyamba okufuna obwagazi mu mubiri gwo, okukomyawo ennyonyoogeze. Ezo entuntunu z'olaba ezo zeezo zibeera omwo munda. Gwe weetegereze bulungi obukoola obwo olabe nti entuntunu bw'eti bw'efaanana, era entuntunu eyo munda efaanana etya. Ndowooza wagirabayo nga tutandika, ojja giraba ne wano nga video kaggwa. Eyo gye bayita entuntunu. Entuntunu bw'etyo bw'efaanana nga bw'ogiraba, weetegereze bulungi. Basaagala kumbuuza mbale kino eddagala lifaanana litya, lino lifaanana litya ku WhatsApp. Sikyagala, njagala otunuulire video kati ng'eyo olabe ekikoola ky'entuntunu bwe kifaanana, okitegeera. Bagiyita entuntunu. Ogiraba, ndowooza ejja kukuyamba gwe omukyala okukomyawo obwagazi mu mubiri gwo oba okukomyawo ennyonyoogeze mu mubiri gwo. Nnungi nnyo. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, gyegatteko. Ezo ze bayita entuntunu oziraba, ezo z'olina okulya. Ezo kwangisuna ogirabe munda bw'efaanana, olaba bw'efaanana bw'etyo bw'efaanana. Eyo bagiyita entuntunu. Nnungi nnyo ku gwe omukyala okukomyawo obwagazi mu mubiri gwo nga bwe nkugambye. Ogirya bw'otyo, kakubayo n'okagaaya. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, nkulaze kye bayita entuntunu yeeyo. Mubeere bulungi.